Ibrahim Musana abangi gwe mumanyinga pressure kabaka w'oku TikTok eyali agezaako okubaako ekitibwa ky'obwakabaka ekirala kyatwala yakoma okulabikako mu kooti ennaku z'omwezi zaali 11 mu mwezi oguwedde ogwokusatu ng'alina okukomezebwawo olwaleero nga 11 omwezi ogwokuna mu kooti eya Emengo era olwaleero asobodde okuba nga alabikako eri kooti bwetyo nebanga ate ebaako byetuukako era pressure wenjogerera nga zeeyo mu ssaza ly'ekkulu ery'e Luzira jajjiddwa okuleetebwa mu kooti olunaku olwaleero mbufunza anyumiddwa lugendo. Video soko giweka like information etuuka mankoya bayagala ogira bano giwuliriza mukadde. Atatwegatangako mu butongole nkusabye nawe subscribinga ensongo ja kuba ozifuna bulungi nnyo nnyini ddala ate butereevu. Yes, kakati pressure gye buvuddeko emabega yakwatibwa era nga ensonga eyamukwasa kwali kuvuma kuvoola okusaako n'okutyoboola abakulu. Mwabo mwe mwali Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda, mwe mwali speaker, mwe mwali ne President Yoweri Kaguta Museveni ne nga bwe yali avoola maama we. So n'abantu abalala abanene ab'ebitiibwa mu ngeri yaabwe pressure be yayisangamu eggaali. So ono yaleetebwa mu kooti omwezi gw'okusatu oguwedde ng'ennaku z'omwezi 11 era bwetyo kooti neesaba bw'aba ayagala okweyimirirwa alina okuba ng'aleese ekyapa ekiri mu mannya ge nga ye kennyini pressure then n'obukadde bwa shilingiza kuno 30 basobola okuba nga bakola ki nga bamuta ate nti jjukira guli omulundi ogwasooka pressure okwapyalinga mu kooti abali balina okumweyimiririra kooti yabagaana nga ewe ensonga zaayo nti bano bakyusakyusa obutuuze bwabwe oba waje ebitundu gye babeera nti omu yali agamba wennamasuba ate okuleeta ebbaluwa ya LC then n'agenda ate n'aleetamu eyeerugazi. So ebintu ne biba nga tebikola ki nga tebikwatagana bulungi. So pressure akomezeddwawo mu kooti olunaku olwaleero era ng'ono avudde Luzira ku alimanda gye yali yagenda mu ssaza ly'ekkulu kuba kati yali alwanira essaza aba alifunidde Luzira. Akomezeddwawo mu kooti wabula kooti esobodde okuba nga egaana okumuwa bail n'omulundi guno oba egaanye okuba nga yeeyimiririrwa abasinzidde ku ki omulamuzi amutegeezezza nti alina okuddayo paka ng'ennaku z'omwezi 29 guno gwennyini omwezi ogwokuna ate asobole okukomawo alabe oba anaamuwa bail. Yes, anakkirizibwa okweyimiririrwa aveewo. Jjukira nga bwe nkugambye nti ono kooti esembeyo okutuula mu Gwokusatu nga 11 yamugamba bw'aba ayagala okweyimirirwa alina okuleeta ekyapa ekiri mu mannya ge aga Ibrahim Musana. Yes, Ibrahim Musana ye pressure ndowooza amannya go mwagategeera. So ono emisango gye yaggulwako kwe kuli ogw'okuvoola abantu abakulu n'okusiiga obukyayi ng'akozesa omutimbagano. Ekyo tujja kwongera okukiddamu. Social media osobola okugibeerako ebbanga lyonna nga totyoboola, tovuma, towemula, n'okolerako ebyamakulu era n'ogikungulamu ssente empitirivu. Social media osobola ogikolerako okuvuma n'okuwemula n'okuvoola okusaako n'okutyoboola abalala ne bakwata emikutu gyo gyennyini ng'ate gye giina okkulumiriza ng'obujulizi mu kooti ne bongera okuba nga bukusiba n'okukuteeka kunninga mu kaseera akazibu. Olwaleero ekibonyaabonya pressure social media handles ze naddala TikTok. Yes, because ye yali app ye gye yasinganga okukozesa ebbanga lyonna teyagikozesanga mbulungi okusinziira ku byamutuukako oba ku bimuliko olunaku olwaleero. Yajjanga akozesa social media bubi era yakozesa mukutu gwe oba mikutu gye okuvuma nga kooti bwegamba, okutyoboola abantu abakulu, okossaako n'okusiga obukyayi. Bukyayi ki pressure bwe yasiganga nti pressure yaddiranga amawanga n'abaako ebigambo byakola ki byagakonjera. Yaddiranga abakulembeze n'abaako ebigambo byabasigamu oba
byabawagikamu. So obonna busobola okukozesebwa mu kooti ng'obujulizi kubanga aba asiga bukyayi. So kooti ku mulundi guli yamumma bail era n'olwaleero emumye bail. Asindikiddwa addeyo ku alimanda mpaka ng'ennaku z'omwezi 29 guno gwennyini omwezi ogwokuna gwe tulimu. Nga bwe nkugambye era still nti mu ebyo ebisinga okuba nga bisasamaza bye yakola kwe kwali okuba nti yali yeerangirirako nga kabaka ng'agamba atudde mu Namulondo si ye kabaka omutuufu. Ye Musana, Ibrahimu Musana oba pressure ye yalina okutuula mu ntebe. Ye nga bwe yali akola ki? Ye nga bwe yali ategeeza ng'ayita ku mitimbagano of which olwaleero ebimuddidde. Era n'ekirala nti kooti nina ekintu kye nabagamba ku mulundi guli lwe nali mbawa updates ku pressure nti basobola okusiba pressure ebbanga eddene era eggwanvu nga pressure tategedde nti bamusibye ebbanga ggwanvu oba naturalizinga luvannyuma nnyo nti obulamu bwe obusinga ekitundutundu kyabwe agenda bumala mu kkomera era nga tategedde. Nera nzijukira ndabawako ne example ne mbagamba mulaba omwami Sipapa naye bwe bati bwe bamukola. Sipapa bamusibanga nga wano mu kutandika okuba nga agenda mu kooti nga bannamawulire babeerayo bangi ne batuuka ekiseera kooti nebanga ekola emirimu gyayo bwetuuka kuyita Sipapa ng'eteekawo ebbanga lya mwezi mulamba oba ennaku weeks nga 3 ogenda okulaba bannamawulire abaali bafollowinga keesi ya Sipapa bagenda bajjamu interest musango teguba musango bagenda bajjamu interest mu story ye bagenda bajjamu interest abajja nga 2 bajja 15 bajja 10 bajja 5 olwaleero kooti ya Sipapa etuula n'abantu ne batamanya na kumanya nti Sipapa kooti yatudde naye nga aba yaleeteddwa nga gyali. So nti basooka ne bakujjako oba ne bakooyesa abaali kutambuliddeko ensi n'ekwerabira pressure. Nsuubira okuba nga ye process y'emu ey'okubanga agenda kulwa mu kkomera olw'ebbanga lye babeera bamuwa n'essuubi lye babeera bamuwa. Ogenda kudda nga 11 aze nga 11 aba awulira 11 ziri kumpi ogwo mwezi mulamba nga ali mu ssaza ly'ekkulu ery'e Luzira yeebase. Ne baddamu ne bamugamba ojja kudda nga 29 ojja kunzika nga na29 bw'anaakomawo bamugambe nedda okusinziira ku biriwo bakyanoonya bujulizi obwongera okkuluma oba abawaabi abakuwaabira bakyagattagatta bujulizi. So tujja kuza mu kooti ng'ennaku z'omwezi oluusi endala nga 29 ogwo mwezi mulamba ogenda okulaba nga bannamawulire abatandika okuba nga bagenda mu kooti eri mu pressure obungi bwabwe olwaleero n'olwaleero waliwo abaaliyo ku guli ogwasooka n'ogwokubiri abatategedde olwaleero nti ne kooti ekoze eki nti ne kooti etudde. So pressure ebibye mukadde kano weebityo webiri. Oludda oluwabiddwa lutegeezezza nti bakyanoonyereza ndowooza mukirabye oludda oluwabi lutegeezezza nti bakyanoonyereza bazuulire ddala obujulizi obuluma pressure such that babuleeta eri kooti nga bwe bwo ekyo kooti ekikolera ekigaba tibasobola okukusiba eyakusiba nagamba nze nkyayongera kwekenneenya bujulizi bwe ngenda kuleeta mu kooti gw'osigala okyasibiddwa bakutanga bano babuliddwa bujulizi naye leero n'ebbanga oba okyaliyo mu kkomera. So pressure byebyo abaali bafaani be mumusabire. Simanyi oba mu ssaza lye mugenda ne mumulambulako aba ayinayo abambowa baani awo abambowa abali mu lubiri lwe olw'e Luzira. Sipapa ye ane Sipapa tasobola kukkiriza kutwalibwa kubanga ali Bwakabaka bwa aliwa yenna Sebuufu
So kati si papa ani pressure afuga bangi eyo esaza ly'eddenne. Anyway byebyo byetusobola okubeera nga tubawa oba updates ku nsonga ya pressure zisingakaawo era tujja kudda naffe 29 erwe tujja okubawa ebifuddeyo mu kkooti. Atakuumira mpeera abansinkanye mu updates eziddako mweraba.